Embalirira ya Buganda ey'omwaka 2022-2023 eyanjuliddwa abakiise omuwanika wa Buganda ekitibwa Waggwansibirwa bw'atyo n'ababuulira ebituukiddwako mu mbalirira y'omwaka oguggwako ogwa 2021-2022. Ayogedde ku nkulaakulana etuukiddwako mu Buganda omuli ebyobulimi newankubadde nga waliwo olutalo olugenda mu maaso e Ukraine. Mu ngeri y'emu embalirira y'omwaka ogujja gye nyanjula olwaleero egerekeddwa omutemwa gwa buwumbi 157. Ku byobulamu Obwakabaka bugamba nti okuva ku mbalirira y'omulundi oguwedde ensonga y'ebyobulamu bagikutte kannabwala nga n'akawuka ka mukenenya akaali keeyongedde ebitundu bya Buganda kanyiziddwa ku bitundu 5 ku buli 100. Lipoota eraze era nga mulaba ebibala ebyo wabaddewo okukka mu nsaasaana ya mukenenya mwaka ku mwaka mu bitundu kumpi 9 ku 10 mu Buganda. Omutanda yasima gavumenti ye ekolaganye n'ekitongole kya Habitat for Humanity n'ekya Wells of Life okuzimba amaka amalungi n'akala amatendo nga basimbira abantu amaka si nnyumba amaka ate nga babona amazzi amayonjo abantu abataaga okubeerwa so si abawejjere. Njawulo y'amaanyi nnyo. Olukiiko lukubiziddwa Sipiika Patrick Lwaga Mugumbule nga lukkaanyizza wamu ne luyisa embalirira eno ey'obwombi 157. Okay. Eyisiddwa bulambalamba n'olwekyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.